Waliwo story ebadde tambudde akabanga ku mukuto gwa TikTok. Cause this show eri nnyo ku bavubuka. Bw'oba ogiraba nga toli muvubuka ng'ebintu ebimu bikunyiiza. Maybe you're in a wrong place. So ezimu stories tuzireeta nga zaffe ziri eyo ku mitimbagano. Temuzimanye eno tebaziraga nnyo mu mawulire naye nga zaffe. So ku TikTok kuliko mwana mulenzi amanyiddwa nka Kapeesa. Amawulire gatambula nnyo ku TikTok. Kapeesa. Actually n'amawulire agamu ne gavaayo ne gagamba nti Kapeesa tannafa. Abamu ne bagamba yafa. Abalala ssaawa zino bagamba bw'aba yafa nga tebanazza bode. Bw'aba bagamba yali akolera company. So ebigambo bingi nnyo. Amidst everything, yoyo mwana mulenzi Kapeesa abadde abeera Saudi. Gwe ali eyo nga story ebadde togimanyi. Yafiira ku speedboat according to information evaayo. But olwo olunaku lwe yafiira ku speedboat nga bwe kigambibwa bwe yafiira ku speedboat Chosen Blood Omuyimbi yaliyo ng'agenda performingako olunaku lwennyini. So Chosen yabadde annyonnyola emboozi of how everything started. Na buli kimu bwe kyatambula. So mbadde njagala eri oyo atamanyi story eno eri mu kutambula etya na biri mu kutambula bitana kesi ya Kapeesa eno etuusewa. Abuusabuusa amazima. Awuliriza nnyo ebigambo bino Chosen byagenda okuba nga ate atunyumiza according ku lunaku lwe yasemba okuba ne Kapeesa kwolwo olunaku. Tuwulirize emboozi eno then bwe tukomawo ate tweyongereyo tovaawo. Ndi musanyufu nnyo okubeera ne Alan Cruz. Maani kansooka okubongako nti myaka si mingi nnyo interview etwazikolera ffenna twali tulina we tukyali naye tugenze okuddamu okwesanga nga Mukama ffenna buli omu alina wamutaddeko. So kitiibwa kya Mukama ate era n'okweyozaayoza eri ffenna nti nebale butapowa naye weebale butapowa. Era abali ku page ya Alan Cruz mwenna mbabuuzizaako Chosen Blood. I'm right here. Nyamala bamulabako atudde awo omwana wuuyo awo yadda wa X pressure love erinnya eyitayo omulabeko bintu bingi. Chosen, for starters buli omu kyemanyi kyalinze okuwulira. Chosen, what was the story oba mboozi ki eri emabega wa story ya Kapeesa and what really happened? Well, nsooka kugamba kitalo nnyo because nze nga nze yaliyo amawulire ge navaayo nage Saudi Arabia confirming nti muganda waffe yafa. Ate n'okulukuŋŋaana lwe baakola oba lw'oyinza oyita olumbe lwali Saudi naliyo nga sinabakomawo wano. So what happened, tuva ku Shekiro ebifo bimbuzaabuza bya Luwalabu nnyo. It was either Dammam or something, but I think Dammam. Promoter ngamba enkera tuyinayo boat cruise. Ekitegeera tujja gendako ku boat cruise emisana naye tujja kwetaagayo ko photographer. Kitegedde so bagaya baali wao ne ba recommending guy yombi ala kuba bulungi ebifaananyi owulira. So the next day comes in tukola kiba picking ku hotel tugende ku boat cruise. Guy era agamba photographer manyi wabeera abaweereza address tugendayo ku address we yali tumupickinga tugenda ku boat cruise. Tutuuka awakolebwa boat cruise enteekateeka yaliwo mu kusooka yali yakuvuga private boats oba speed boat eyomu nga nze omusimanyi kugivuga ne ngamba promoter nze ntidde musobola kola ki kuvuga speed boat naye ndabawo amaato excuse me agayinza otwala abantu abangi lwaki tetufuna eryato eddene ffenna ne tukola ki ne tutwala. Guy najja n'angamba tebakkiriza baami n'abakyala kubeera mixed ndoza ensonga lwaki baali basuggestinze in the first place buli omu abeere kake, but eventually ne bakkiriza tukole boat cruise ku maato abiri amanene ng'abakyala bali bokka n'abaami nga bali bokka. Mukulaba okoko toto yalinga y'abantu bameka? I think abaami nga 8 n'abakyala nga 6 oba 7. Abantu tebaali bangi era nga n'amaato si manene nnyo. So nze kule naliko eri abasajja n'omugenzi lye yaliko kitegedde ne tugenda ne tukola cruise bulungi nnyo neggwa. Kati tuba tutuuse ku lukalu tumaze n'okulandinga buli muntu avuddeko then waliwo bagaya balala abajja 2 nga bo badde ndoza bamisinze eryato eddene ate nga bamanyi obuvuga obutono era n'ono yali gwe twali tugenze naye ku lyato eddene n'addayo ku lyato ettono ery'omu owulira bali baze 2 naye ali omu
bwe bwato bumeka bwe bwato busatu obuli speedboat oba okuvuga omwomu kati fe jjukira twali tumaze cruise ennene ate ng'ebbugumu lingi embeera yeri nga sigisobola ngambirawo baggayi muntwale mu motoka nsoke mbeere mu SC nga bwe mumaliriza wano then tugende ku hotel because that same night I had to fly out of that town bantwale ewalala ewali sheesembayo so mbeera ndi mu motoka nga baggayi baŋŋamba abawala actually waliwo omuwala yajja adduka n'agamba Kapesa afunye accident okitegeera afunye accident ku mazzi naye balinze ambulance emutwalewa mu ddwaliro then nga begambye nti nalina okuflying out of that town nga balina okuntwala ku hotel nsobola okusanga flight yaliyo that night jandirino travelinga so jjukira nze ebbugumu bwe lyajja nenyingira mu motoka bangambye afunye accident nina ogenda ku hotel saamulabako naliiso oluvannyuma nakoma kumulaba nga ffe tuvudde ku cruise ennene bo bazzeeyo kuki ku bwato obutono photographer ye wamulabako bro we even talk to each other namu meeting it was my first time namulaba twayogera ne ku lyato lyange ery'abasajja kwe nali kwe yali naye gambye nti cruise y'amaato amanene yakomawo naye bo ne baddayo ku maato amatono ery'omwomu speedboat yes kati nze bwe mbeera mu motoka muno nga neekwese ebbugumu omuwala ajja ayogera nti Kapesa bafunye accident ku lyato kwaga amatono according to what the guys on grounds told me mbu beetomera kitegedde beetomera kwaga amaato amatono accident kwe yali era nze nva ku ground okudda ku hotel nga baŋŋambye ambulance ejja bamutwalewa mu ddwaliro so nga nange nina ogenda ku hotel nve ku hotel ninye ngende mu town endala because flight yali ya that night kandi bamaze okulandinga mu town eri endala nga mawulire genfuna mabi baŋŋamba gayi ambulance bweze bamutute mu ddwaliro tasobodde survivinga yafudde so it was very sad it was very shocking nti even na event yali esembayo tetwagikola because nga Ugandan community twali tulina okungubaga oba okukola olumbe era neŋŋendayo kweyo evening n'Abannayuganda abaliwo abali bakuŋŋaanye waliwo abarundi ne East African community basically ngera abali bajja okutuwagira mu shows zaffe so neŋŋenda mu lumbe the next day nga nina okukomawo wano Uganda yemboozi gyanaleke Saudi kyenasembayo okuwulira nga baŋŋamba nti the good news yali teyatoloka butolosi yalina company gy'akolera so mbu nga bakwasaganya ab'eddwaliro ne company ye gye yali akolera so I think with insurance nga balina okutransportinga body back to Uganda kyekyo kyenasembayo owulira lwe naliyo era nga guy promoter namugamba bwabeerawo any further updates like nga atuuse oba ogenda okuziika antegeeze nange nsobola omuwerekerako because you know accident yajja wendi naye nga kitalo nnyo